Butereevu oli ku NUP Media mwebale nnyo okubanga mutulaba yonna gye musinza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ze NUP Uganda. Kale nyaga kubeera nga musaba abeere ng'atubuusaako n'oluvannyuma tubeere nga atandikirawo. Kiyama tukwaniriza. Neyanzige nsanyusa okwaniriza wano ku ofiisi zaffe Gagadde ekibuga ky'omu Mbale. Tukwaniriza nnyo wano emirimu gya National Youth Platform wano mu Egoni Zone egikolebwa era wo tutaaga ensonga ezikwata ku National Youth Platform ekifo ky'otuusemu kino kyekituufu okubanga okola ki ofuna ebyo bikwata ku National Youth Platform. So nsanyuse nnyo okulaba ate okuddamu kuba kabadde akabanga nga tetudingana temanyi ate obudde oba bugenda bingi nabyo ebikolebwa ate ebyetaagisa okuba nga tukola kikumbawuka. So baganda baffe abali abatulaba ku mikutu egy'enjawulo ku platform eno bannaye kambalamuseeko tumwebale kwagala NUP Medias n'okugirayitinga n'okulaba byonna ebibanga biseeko tubibeera byebyo. Kikulu nti nga National Youth Platform tusiima kuba akadde we tukwetaagira obeerawo n'otambula naffe okulaba nga emirimu gitambula awatali kwekwekerera nti oba bye tukola nti bimenya amateeka oba byakiyekera. Era ejja kukulisaayo olwo asobola okubeera emakindye okusobozesa okuba ng'oweereza ebiki ebyali bifa eri mu kooti masho egezaako okuwozesa abasiviliani nga babateeseko ebisango ebiri abyekuusa n'ebitaliimu nti naye awali obuyinza bwa Katonda era bajja kuvaayo. So weebale nnyo weebalire ddala. N'ekirala nga sinaba kumaliriza era kantwala akakisa kano I congratulate the president-elect wa Senegal, omuvubuka Nvumulo. So badde abalowooza nti abavubuka tukyali wala n'ebyobufuzi tutandise kati okulaba amatunda gakyakola gatandise okunyikira mu Africa. So leero kiri mu Senegal tiyabadde nti abavubuka be bakoze determination. Ebitundu 5 ku 100 yabiweza wangi ebitundu 5 ku 100 era ye yawalangiridde nga gundi omukulembeze elect. Ekyo kituwa ensuubi nga mwasooka kati nga ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi nti weefudde yateeka mu 2021 ekyayambako Mwami Museveni nti okwekwata ku koloni naye ensuubira 2026 abavubuka abali eyo tebabalimba na busente tebabalimba na nki terina kyama nti bagenda abagula okujja kumuba mutunda eggwanga lyabwe. So kano ke kaseera okuba nti tudda ku nkondo tuwagira abavubuka babeere nga batwala obuyinza okusobozesa okutandika okuteekateekera Uganda eyaleero n'eyenkya tusobola okutambulira wamu n'omugendo gw'ensi z'abanaffe abakola ki abakula. So naye ominaada nti mukyalowooza mubeere okubagula okubagulirira kubanga buli kimu kitambula mu famire suubira tetugenda kumalako bulungi nga banansi naye bwe tukozesa omutima ogwo ogwabadde Senegal ogwali Zambia n'awalala suubira yagwenkulaki ate nina essanyu ly'amaanyi nnyo nti His Excellency Robert Kyagulanyi yongera bwongezi kasukaali 2026 ekyo tukola ki amaanyi g'abantu bamaama batwegaseeko abavubuka so suubira nakitwala so kitutwadde essuubi nti bwe tuli si wabi era badde ababeera batunyoomanyome nga balonda bye tuliko tebikola ki twabakwatako ekitundu ekyasinga okubeera ky'amaanyi kyova olaba tulina essuubi nti akalulu akajja tusobola akatwambulira waggulu nnyo singa bino byali bikyuseemu naye tusaba awali maanyi g'abantu akalulu kanaabeera kangi era embeera esobola kukyuka. Ku nnaku olwokuna wano eno ategerako nti mwalinawo olukuŋŋaana olwali olw'amaanyi ng'aba NUP wano eno mu Mbale City. Otya ki ekyali wano ku nnaku olwokuna? 21 mwezi gwa March oba omwezi ogwokusatu ku kitebwano ekikulu kya National Youth Platform twalina olukuŋŋaana nga lw'abakulembeze ba National Youth Platform Mbale City, abakulembeze ba City ne ba division ebbiri Northern ne Industry. Then gatako ba flag bearers okuva all levels okuva ku LC1 paka ku member of parliament. Bali wano era twali wano okuŋŋaana lwali bulungi nnyo era kantu akakisa kano nebaza bawona lewuzi baffe n'abalidazi baffe bonna wano mu Mbale City abasobola okubeerawo olunaku olwo n'abo abatasobola okubeerawo olw'ebizibu ebitali bimu tubasaasire nti oluddako mujje tubeere wamu. Otherwise olunaku tanaku yali nnungi nnyo 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 ebirowoozo byali bya birungi nnyo nnyo nnyo
ebisobola kutwala national platform mu maaso n'okulaba eggwanga likyuka litya mu mirembe awatali kuyiwa musaayi. So twongere justice okuba nti tubeera bumu, tubeere ku mazima, tuleme okweryanganamu ekwe, tuleme okwogeranganako ebigambo ebitakola ki, ebitazimba kibiina, okujjako tudde bumu, tubeere nga tukuyegera abantu baffe abakulembeze betunaabe nga tuwadde tiketi, n'okwogera ekibiina kyaffe n'okujjawo okwo bannaffe bali balina bageza okusiiga esira ebitali bulungi, tubeere nga tulongoosa linnya ly'abantu bategeere message okusomesa nga tutwala obuyinza. So moderator, olunaku olwali lungi nnyo. Twafuna bawanalibozi baffe abeesimba okutikitira NUP okujjako Masaba yatalabika naye yakuba simu n'awa okunyola kwe ng'afunyemu emergency. Naye abasigadde bonna Masaba ki Ivan oba Simon? Masaba Ivan. So yaweereza apology ye but naye twali naye speaker muki bitinge. So nebaza mwonna abaalimu olwali lungi nnyo. So kiwa kyetwani nti mu kibiina ekiri active wano mu Mbale City oba mu Kisu oba mu Eastern ekiri active with meetings buli kade subira kya national platform niwe byonenga tukola okulaba nti tweza bumu tukuyega tutya n'okulaba nti abantu baffe bali abatuwagira tukyali wamu nabo ate okwongerako okusinga kwabo. Yovolaba we always have often meetings okumiitinga mwongerako kino kiti ekisobi wadde nga tukolera mu mbeera ey'okutisatisibwa ey'obukeeke abaganda baffe abamu embeera gye bakolamu si yeeyo naye era weetuli baffe tuli lwa kisa kya Mukama. Ekigendo kya meeting eyo kyali ki? Ekisookera ddala kwali kusooka okwekyekinga ddala kituufu abantu betwali nabo mu tiketi luli tukyali nabo oba bagenda ng'engombe bwegambye nti national platform abakulembeze b'Abagulanyi bakola kino babimalawo. Ekyokubiri okwekyekinga nti bwe tube nti kati bannaffe bali kukola wali gundi updating register yaabwe ffe kati naffe tuyimiridde tutya mwaso nti wano tulina obuwagizi bungi naye tukoze tutya obuwagizi obwo okusigala nti nabo bubeera ku pepa nti bweŋŋambe nti ŋŋenda nabweyo oba ŋŋenda n'amwanyi oba ŋŋenda wa bamemba baffe basangawa oba be baani ebyo nga tubiteeka mu papiri. N'ekirala okulaba baani kati abaagala tikiti yaffe ya national platform wano mu kibuga ku levels zanjawulo. So kyekyali ekigendera kyaffe okucekinga areas naye ekyava mu meeting ndaba nti abalidazi baffe abasinga obungi tukyali nabo ate abaagala tikiti nabo ate bangi nnyo n'abo abasuubira otwegaatiko nabo bangi nnyo. So ebyo byendabe nti ebyava mu meeting eyo kyali ebigendera byakkirirwa nendabe nga tukituseeko bulungi. Honorable Kalimu Masaba MP owa industrial waliwo ene representative eyamukiikirya kubanga gye buvuddeko tubadde nga tujja tulaba nga mumugamba nti yeefula ng'owa NUP naye ng'ate alabika okugula okulala kuli saidi ya NRM. Okusookera ddala nsooka kwetonda nti ku luno ebiseera ebisinga obungi badde wabeerawo activity badde tutera kumwandiikiranga ebbaluwa naye tetutera kufunanga badde response. Naye ku luno ensuubira obudde obwabadde obutini saasobodde okukola ebbaluwa ensuubira teyakola ki teyatuukayo. N'ekirala era saatwala buvunaanyizibwa nemukubirako simu ng'ogwo oba okukubira personal assistant we. So obutabeerawo oba obutafuna response yono bali representative nsuubire nti asobola obutafuna formal information okuva gyendi oba abategeka olukiiko olwo. So asobola kugyekwasa. So ansobola kubeera commenting the same. Tubadde wane meetings eziwere nga deputy speaker wa Mbale City naye nga takola kitaateninga naye era bwe twali mu meeting eno namukubirako ne muganda wange yali mu organizing committee naye namukubirako so n'abeera awe. So olunaku olwo yajja n'agamba nti munansanyuwa ebiseera ebisinga obungi badde mubeera ne meetings naye badde sitera kufunanga ki invitation nti meeting bweri. So kati nimwenenye tisitera kubeera mu meetings naye mba oli awo mba sitegere nti kukola ki bweri. So mwami Kalimu ekyo ng'omukulembeze saatwala budde nemukubira ekyo sobola kukomentingamu enyonyi ngambe oba yagaana okuweereza li president oba ati naye ng'omuntu era ensigala ensendinga siginezi nti bw'oba nti obeera wakika naye n'owulira omulange nti bali kuyita ekika ky'abamudeebwe nti mujje mu lukiiko lwa boona oba bakuwadde invitation oba tebakuwadde olina okutegeera nti ekika kigenda kukola ki kutuula kuba kati bayite nti ab'ekika bamudeebwe mwena mujje
abaana abasajja bamaama abakumbira biki era oli okukola ki. So maybe wandibadde nga akosaiki agundi eyo olugero olwo aluleeta oba wali omulanga bwe guti oba kansigikeyo likuleze oba wabyo okujjako olunaku olwo ate message gye nafunako yali ya Honorable Gashumusizomu yasindika wano the hopeful flag bearers abagala entebe ya meya Mwami Jeje era yaleeta message ye n'agamba ataliiwo naye ali wamu naffe mu nki era saawa yonna wanaabalabise ajja kweyunga kwano tubeere nga tutambuza emirimu. So n'atuweereza negundi nakuleeza n'akagundi kaffe akakola ku mukolo abantu okufunako amazzi. So oyo gundi ye teyaliiwo naye n'akola ki n'embeerayo n'omusajja omulala agundi council priest banga naye wanuuza division ayagala bwa division mayor naye teyaliiwo olunaku olwo yali ali mu kooti embalala naye ate naye yasindika contribution ye ng'omuntu okulaba nga omukolo gukola ki gugenda maaso. So even n'abantu bangi abatasobola abamu okujja nga bahonorable naye nga bakola apology ne basindika okweyama kwabwe. So nindabe nti abatasobola kubeerayo kyemanyi bwe naayita obunaddako banaakola ki bajja kujja. Otherwise but the stand is that kuba ekyali mu meeting ku bifo ebisinga obungi osanga kuba candidate 5 3 2 abagala flag okujja kujja twakubiriza nyo mu lukiiko olwo nti abali ku kifo ekimu no si lutalo kujja kumukolera wamu nga team nga ya national unity platform okulaba nga tukuyegira kibiina kyaffe n'okutambula nga ab'omukwano kuba akalo kagenda kugwa babe nga bakukubya ate togambe nti ate gundi yanzibye kanzire muki kanzire ku mabbali oba kanzire n'egundi oba kampagire gundi twaga ego omukwano gwe tugezaako okukola ki ngolo era bwe twavaawo gezaako okuyingiyiga n'abakulembeze abo beetaba nti balinamu obuntu obutateredde bulungi okubanga mbaaza obumu obuntu tumalemu then baayo omwezi nga gumu ebiri genda kulaba ate nga yinyo byanjawulo wano mu kibuga ky'Obumbale. Waliwo akakiiko akeetengeredde akagezaako okubeera nga kavetinga naddala ababeera bagokwa nga bafunye ebifo. In case tugambe nti wayinza okuba abantu 3 baagala ekifo kimu. Wanene Mbale waliwo komiti etuula neeraba mu nsonga zaabwe negamba ono yasaana otukwatira fulaga oba musalawo ne mugamba waayo ne mukwano gwaffe oba muyita abakungu okuva eri ekavule ku kitebe ekikulu be babasalirawo ani abakwata flag. Kisookera ddala ati regional level oba district level tulinawo obukiiko bwa disciplinary committee ne tubeera n'olukiiko olwakola vetting omwaka guli wadde abamu bagenda ebweru abamu baava ne mu kibiina but we still have some abasobola kukola ku mulimu ogwo but again there is a process for the secretary to benga ekibiina okuteekawo obukiiko obwo. For instance mu kiseera ekitali kyawala tugenda kufuna abantu b'enjawulo nga balambikiddwa mu mateeka nti gundi gwe fokopasu ng'ekibuga gundi gwe chairman we gundi olukiiko bwe lutuliko gundi ne gundi registrars gundi ne gundi saa yonna akaseera gundi I think secretary esobola kufulumya naye kati panaawo nga site era tulinawo olukiiko olukola ku discipline era bw'okola ebintu bitakwatagana n'ennono zaabwe ng'ekibiina olukiiko olukuyita ne luyita mu nsonga zo eiza oba ne lukubonereza oba n'oba nga weetunda ku ekyo ky'okoze nendi n'osigale ng'ogenda mu maaso naki. Then vetting process itera kubeera ebiseera nga tugenda mu kago. By the way 2021 gundi yaffe ey'okugaba flag yali very simple ate yajagala nnyo if even webenga n'ebibiina ebirala bisobola kikozesa. Kyanyumirwa nnyo kyali kitya kyali bye kiti nti muli ku kifo kimu abantu 3 oba 4 then vetting team ejja neetula abantu nga 3 ne baba n'ebibuuzo bye bakola ki bakubuuza. Buli kibuuzo kye bakubuuza kibeera ku max 5 ku 2 emu. So bakubuuza ekibuuzo n'oddamu nga bw'olina okukiddamu oba ng'okiyise ne bakuwa max nti obufunyewo 3 oba 4. Ebibuuzo byali bisobola kubeera nga 10
8 ebibuzo nga beera bitya bikwata ku kibiina ku ggwanga ku muntu sekinnoomu obusobozi bwo ekisookera ddala bikwata ku busobozi nga gwe candidate ebikwata ku kibiina bikwata ku community ng'eggwanga Uganda n'ekifo ky'oba okoze eki ky'oba oyagala for instance osobola okubuuza yegwe ani nti Nabende Fazali oyagala bwaki nti njagala bwa road councillor wa road councillor wali weesimbyewo oba tonaba kwesimbanga ku kifo kyonna nogamba nali neesimbyewo mu kibiina ki nali independent oba nali wa NRM wakola otya ana performinga bwetyo oba nembeera okusitoba owokuna kyekyavaako ku performinga bwotyo munange oba kaali kasente oba sasobola kukola mu Mbale zibwe ebyo byonna bajja mu point ze bakola ki balikodi okay ekyenga kiwe weetegesa otya mu kalulu kano k'oyagala okwesimbawo kuba ekisookera ddala ng'ekibiina tukyali kito tetuna ssente ez'okukwatirako oba ez'okwewandiisa n'ebirala weetegesa otya kati bw'oba ogamba nti sirina ssente nsobola kugira badde nsubidde ekibiina nde naawe oba okoze ki then n'ogamba ez'okwewandiisa enzirina ez'abapooling agent enzirina ez'okusobosa okugenda nsobola kukola ki saakiri kati gwe bw'obe nga olemereddwa ku ebyo okuddamu nga bwe nkubuuziza bwoti balina amakisi ze bakola ki kati mugira asooka asobola kufuna 5 n'afuna 6 n'afuna 7 then they consider who asqualize eki nyingi so kati asinze n'afuna ennyingi aba akoze eki abafunye flag ebibuuzo byo ne capability yo okweteekateeka mu kibiina n'ebyomanyiko ku kibiina oba kukwatagana ku kulembeze byebikuyisaawo so twaleetanga bacandidates sente tumulese kuba mampaadi ki sente candidate ajja naye nga tusinziire nti asqualize for instance nze nafuna makisi zaali 88 then munnange Abdala kuba ye yali wa West yafuna 93 so kati ku kifo kye naliko eyanziririra oba yafuna 5 n'omulala n'afuna oba 4 gwala yagala kyaki kifo kye nali njagala kya road councillor Northern Division East era kina performinga bulungi despite nti mwalimu factors ezitagenda bulungi ennaku nga zibula 2 kulonda akalu ne banteeka munda olunaku lwe nali organize okukola mu gundi ba agents n'abalala saasobola olunaku lwe nakola wali suppose okukola falina ogundi campaign saakola ne bansumulula enkeera bakola ki balonda nagenda kubaamu nga program zonna zaakoze eki kaningezaako okuyigayiga muzeeyi okulaninga program naye nga ate nga baopponent nje be bakoze eki so ekyo kyekyakola ki naye otherwise akaluko nali koze eki kali kuba akalulu akaafe kasooka kubeera ne kameeya naye ate consequence yabwe yamuzanti kintu bakyusa ki ne bakyusakyusa ebifaananyi okusanga ebifaananyi bya Northern East babiteese mu East ebya West mu East so olunaku olwo akalulu ne kakola ki ikeebaka kati wekeebaka ne bateekawo olunaku olw'okulonderako nga lwafuuka so abantu nga bakoowa taanafu nga si yeeyo noteekamu ebyo byokutiisatiisa biki so ne kagenda bwe kati kati ku luno woogenda kugirawa luno kati ndi musajja mukulu mu kibuga nsuubira kati okukola emirimu gino nga sina kyekugira kyonna nina okubeera nga senyigira kati mu active politics nina okubeera okulaba nti nkuyegera kibiina kyange tuleeta abakandidate bali abali kwedimu nakuwagira oyo ekibiina gwe kitaddewo ekibiina gwe kikoze eki kati wanja kufuna obudde obumala bwe baneetaaga mu industry nga nziruka bwe baneetaaga mu Northern nga nziruka so nja kubeera kati naye kati bembeera nga nange ndikwagala akalulu n'ekirala abantu bajja kundaba bulala kati maybe engeri gy'ayagala okwesimba mu Northern Division East ebintu ebiba nga bigize nti agenda kupendinga oba omuntu asobola kwagala fulaga y'egundi eyo ate n'obeere ng'omunyigiriza obutakola ki naye kati bembeera nga chairperson wa city kijja kunsobozesa okulaba ekibiina kimpaadaani ku bwa member of parliament ekibiina kimpaadaani ku bwa meeya ekibiina kimpaadaani ku division mayors ekibiina kimpaade ba road councillor baani then kataawo tutandike okufeesinga n'abasajja baaki ba NRM bano ababbi b'akalulu n'abalala bamafiya bwe batyo naye bwe naabeera nga ndi mu field nja kusobola butatambula bulungi so kati abadde abansuubira mu mbeera bwetyo soke muneesanyuemu katono nga tutaguddeko ebigere tetuva kuba nomba tugenda akatono mu maasoko
mwenga wano mu Mbale City muli ku side ki twalaba abantu b'e Masaka nga aba NUP nga beeyawuddemu ebiwayi waliwo ekiwayi Bobi Wine n'ekiwayi Mpuuga nga sizze okubeera nga nyumya ku ebibadde wakati wa Mpuuga n'ekibiina bibadde weebiri era n'olunaku lwaleero tulabyeko Mathias Mpuuga avudde n'akuba oluŋŋaano lwa bannamawulire n'ava n'agamba wadde aba NUP abamu bamusindikiriza ave mu kibiina tagenda kuva mu kibiina naye nga lwo ttiimu Mpuuga ttiimu Bobi Wine mu Mbale muyimiridde wa ku nsonga ezo? Webale nnyo webalire ddala mukulu John K. Ekisookera ddala nga Mbale oba ng'obuwagizi bwa National Platform outside Uganda ffe tutunulira ennumu z'ekibiina tetuli ku gundi mala gundi era bw'ebeera abali sayidi eri nga mulowooza mugenda kuleeta Mpuuga mugenda kuleeta gundi okukonyaganya mala muleetewo commotion mu NUP then Basaasi munyeeyo ekirala ffe tukyalina komanda aliwo omu gwe kikyawuliriza era gisuubizo gy'abaakoze ng'ekibiina gekikola ki getugoberera. Komanda ani oyo? Bobi komanda ye His Excellency Robert Kyagulanyi AK Bobi Wine oyo fuke tukoze eki kati nga Mbale oba nga Bugisu ffe tulina vice president waffe ye Nambeshe maybe singa abadde Nambeshe awo wandikuzizo naye Bugisu muyimiridde mutyo owaamu gwe bali kukugira bwe bati ne bwe bati awo twandibaddeko ne sitaani ekimala biti naye ate mu mateeka g'ekibiina vice president wa Eastern bw'aba akoze amenye etteeka ly'ekibiina avunaanibwanga omuntu tavunaanibwanga nga lidio niwakoze eki nga ebiza ebibeera mu NRM oliba mukutu apye sente z'eddwaliro ng'abantu be beebutaleeja abantu be beeteese nga babanje waafe temukola ki oliba mukute n'amabaati g'abakolomooja nga bali bavaayo bagenda musuti nga bekaze waafe temukola ki. That is not the kind of NUP gye tuba nga tukola ki tugoberera. Tinze Fazali bw'oba bampiimirya bwe mba nkoze ensobi mu NUP amateeka ndigakwatirayo nvunaanibwa kinoomu nga Fazali so singa abantu bambaale ki Mbale City. That's where bannamawulire mwagala kwongerayo ensonga zino zibeere nga waliwo olutalo olulya nnyonyoonyo oba Mpuuga mugundi president oba NUP naye nga NUP tukyateeredde tukyali mu layini yaffe pozike ne wamwe Bugisu naye Kampala ekintu kiragira ddala ssebo Bobi Wine ne bane nago ziviirayo ddala si byagamba nti tusavuwaza ekinama mubiraba ku mawulire ebyo byamawulire nkugambye nti abasinga obungi amawulire baagala in fact kati saa zino nga tofunye mulamu ogwogera ku NUP onaayogera ku kati ekigye bagenda akwata ekyo NRM njagala ova wano nkoleko interview ogenda oyite ne chairman wa NRM omusi naye ogenda omukoleko interview obone olabe bameka abaanalaba gundize neza NUP. So kiriwo nti kati saawa zino media houses mulina okukola ki mulina okwogera ku NUP okufuna ki amawulire n'abantu okugula gundi pages za era bw'onaayogera ku NRM kiki ky'onaayogera kibagenda akuwuliriza onaayogera nti gundi agenda kuzimba oluguudo agenda kukola eddwaliro oba ayagala bwa president ebyo bitubaddemu obudde bwonna kati bannayuganda baagala kuwulira NUP kiki kyekola ki kyezaako kiki kyetuleetedde erinawo pulaani ki kati bye baagala kukola ki kati bw'ojja n'okamukyali buuti nembeerako n'eddoboozi lyembanyongeddeko almost nayo likola kiri constituentinga kusitula kwe yaffe yaki ey'eggwanga lyonna ate abadde amanyi ekigenda mu maaso omusite mu Mbale naye akola ki n'akitegeera kuba kati waliwo babuloga abamu banaabafere asobola okuva eri n'agenda agamba Mbale twamala NUP teriiyo opposition teriiyo naye gamba okay kati bwe benga teriiyo offices zikolayo ki ekirala gundi Kyagulanyi bw'aba agenzeeyo ate abantu abamugobera baggwawa ate bw'ogamba nti bwe bateriiyo no meeting zetulaba eti abakulembeze babeera baaki kati awo nekikwewunyisa abantu abamu oba bali ebiki tobategeera so saagala ogende nabiri tumala biki so ekintu kya Mpuuga alikundaba naawe ali awagira National Unity Platform
mukitwale ng'ekintu ekirala era bw'abayita baana mawulire mukavalinge obudde bukole ki but he has no an impact to cause on this party kyemanyi kiddemu ekyo he has no an impact to cause on this party as an individual. Mpuuga ni bwagamba nti leero envudde mu kibiina kyova olaba kimuzitoweredde n'okugamba nti ekibiina ekoze eki naye ku bintu byonna bino ebigenze mu maaso ebigenze mu maaso kuba ekintu kyali siifu nnyo. Mpuuga mwinyi yagala ekuwampu y'ensonga zino bwe bamusange ng'ali involved mu sage pulezidenti n'olukiiko olwatu abamu ebintu byali ebisatu take back the money. You resign the position of commission. 3, you apologize to the nation. Okimanyi leero Mpuuga ayogedde n'agamba mbu ero olukiiko olwo lwe bagamba yalimu ne boogera ku ebyo tebyaliwo baagala kubeera nga bamuuma etanziro. Kati okumuuma etanziro NUP si kibiina kya Kyagulanyi oba na mukyala we oba na Mpuuga. Kyova olaba weno we tuli mu property yaki ya NUP. So kati go bw'ogamba eki tebyaliyo kati yasuubira ani alina okumuwa orders. Omanyi wali abasooka okusuubira eti NUP bagenda agikozanga wheelbarrow nga bwe baza bakozesa ebibiina ebirala ne bafunamu ebibafunamu ne bakola ki ne bagenda. This is not the case. Kino ekibiina kiyimiridde muntu wa bulijjo. Kino ekibiina kiyimiridde mu musaayi gw'abantu. Kino ekibiina kyolaba kiyimiridde mu kutulugunyiza okwaba ki wenjogerera wano tulina baganda baffe abamu be twazise nga misaayi mito nga baatibwa n'okufuna n'okubuza lwako baogera ki NUP. Tulina baganda baffe kati balema baakubibwa baatemerwa baakosebwa mu mbeera etali ki lwaki lwakuba nti bawagira kibiina kino. Tulina baganda baffe abasibe bali mu makomera efamire zaabwe ziri eyo tezimanyi wabavaawo gibabonaabona lwaki kati gwe bw'ovaayo kuba wayitamu n'ogenda mu paalamenti ng'oyagala kukosa ng'amadaala okufuna ebiryo nga tulina abantu abamu abali mu mbeera bwe zikubalamu kaabu era wekukyenkeera ne his excellency naye n'agamba nti kino ekibiina oba nkikoze bwe kine bweki abagobezi tugamba awo oba okoze kyova olaba yeye buli wabeera agamba kino ekintu si kyange nga ki kino ekintu ky'Abannayuganda bali abanyigirizwa. Gwe bw'obeereyo nga webaka mu kalinaayo olina motokayo ofuna musaago gw'amaanyi kino ekintu tekikukwatako olya bulungi oshopinga mu supermarket enene kino ekintu tekikola ki wasomaani oli profesa baani bano abasomesa baki badokita kino tekikola ki tekikukwatako. Era singa twagamba nti abo bandibadde bagenda mu struggle singa yakola ki kuba bo bali mu soft life. Naye kati ffe embeera gye tulimu tukulidde mu mbeera y'okubats eya ghetto. Abamu tulameredde okumaliriza emisomo gyaffe n'otuuka ku university ne bakugoba naye nga tolina wadde enkoko by'otuula okukola ki owulidde bantu bagezezaako kubinoonya scholarship ne babalya ne bakola ki. So those are the people you are looking at. Kati gwe obeera mu bulamu obwo obuli soft n'ebirala eno struggle si yo. Bw'obenga osobola kubba abantu emiliyoni 5 n'ogenda buzimba mu hoteri n'ebirala eno struggle si yo. Eno struggle weeri okulwanira okulaba nti maama eri mu kyalo sukaali atisika kiro kakamire ku lusu 7 oba 8 oba 2 oba 3 kukanisi ya Uganda. Ebino ebifite bino ebyetaaga atisi katwali ku lita ku lusu 2 oba 10 naye ng'ate asobola okutunda wali enkoko oba eginaali okagula ebifite. Okay, maama oli ow'omukyalo katunde ettooka atisi atwaleko omwana we nabumati oba amutwaleko ku konjeru oba amutwale ku tawa naye asomeko obuki obulungi. Maama oli ow'omukyalo oba taata oba oli naye ng'asobola kugenda wano mu ddwaliro lyaffe Referral Hospital ne babe nga bamujjanjaba basangayo eddagala ebyuma ebikume nga weebiri ne yeebaka ku kitanda bulungi amaazi mwegali amasanyazi nga geego. Ebwo bwe bulamu bwe twagala ki. Naye kati gwe olikuŋŋamba nti olikuwakanira ekibiina olina miliyoni 5 bw'oba ogudde wansi bakutwala Nairobi Agakani oba sikyo bakutwala India oba sikyo Germany, then you are not part of the struggle. Era bw'obenga wajja mu mbeera bwetyo then struggle ebenga yakola ki yakuleka era n'ebyokuba batokola ki tobitegeera. So kino ekintu mukulu wabo ndi John Key njagala kutegeeza nti Mpuuga bwakuba okuswala engoye bamwambula kati ali bwereere naye tategedde nti ali bwereere
ekiriwo okusaba ekisanyuwo ekibiina kimusanyuwe engoye zikole kizidde ku mubiri ba mubirino ekisooka ddala banaba okugoba ku kifo kya vice president akyalinga mukulembeze atwala ki Buganda Legion okujjako ekifo kati kino ku bimu bye twamutwalirako mu parliament ate nga kyeikizo okuswaza erinnya lyaffe yandibadde nakyakola ki naye ate naye akyagira eti tasobola akireka Welland Nkulu tusobola gamba eti oke kola ki tobola obulise ti ne president yavuddeyo n'agamba abantu bonna baatulyamu olukwe bannabiganda benyini mumanyi ekyokukola ki kyebakolera oli waliwo leero badde ndaba ova ku social media oba bituufu obetinga gundi omusaayi gutirika oba bibadde bya social media simanyi naye abantu banyiivu mukulu jonike tukolanga ensobi wano n'olowooza n'osanyuka n'olowooza eti si nsanyufu batono nnyo be bajjemu ne baba kye bawaadde naye ate baba bawaadde ebyoya byanki byanswa ng'enswa zennyini zisigadde mu state house ne bano abatutwala bangi abagambye nti baguliddwa ne babawase naye ate be baava bakyakola ki so eno esitwago eriwo komanda waffe yakutukulembera his excellence Robert Kyagulanyi eno struggle yakutwa budde wa wansi kyova olaba nti niwagenda ate si omuntu wa wansi atuuka n'akola ki n'atuukawo n'alaba so mwabali baganda baffe abakyali ku mulamwa tukwatirawo wenyini ffe kama kwogera twogera bwe tututuusa tiisiwa tutambula mu mbeera z'obukeeke biki naye osobola kutta leero Fazali naye tosobola kutta endowooza yaki ya Fazali osobola kujjawo leero Fazali omu ate n'ofuna bafazali 10 abazi mu kifo so kati awo ningamba abasajja baffe abali kukola ebikolobero ebitaliimu mala bwotwala n'otulugunya oba n'otulugunya abaana ba NUP oba n'obatiisatiisa oba n'obakola biki yeekomerero ya NUP olimba bino ebintu by'oli kukwasibwa bisoseemu bajjajja baffe nga balwanyisa abazungu babikola baatiwa bakola ki at the end they got independence after independence bannayuganda ntifuna obwetaawaza abapresident abaaliko they had opposition and a view nawe ne bakola ebikolobero bwebityo ku bantu abo saawa zino abapresident abavuze eggwanga ne bali mwenda waliwo omulamu ogwo munaana bakola ki baafa twalina bameja jene okuzi gavumenti ezo twalina baGP n'abalala field marshal bona bakola ki baafa kigwayi nga tumaliriza ensonga ya Mpuuga ne Bobi Wine olaba erekawo ekibiina lolooza nti kintu kinene kinenge ekigenda okubeera nga kibawulayawulamu naddala ate nga tusemberera akalulu akabona akabiri 26 amazingi njagala kugamba nti ensonga ya Mpuuga oba n'ekibiina terinako effect wetukola ki okujjako ekiswalo kya Mpuuga kyekiri kumuwugira okuwatanya ensonga zino zigende nyubijja okukola ki yandibadde ensonga okudda ku board ade kavule tumusanyufu era yagambye tava mu kibiina bw'aba nga akyali kuba ekibiina tewali for instance bw'okubeera omukatuliki ani ezo oba wazaaliwiramu oba oba okyuse bukulu gwe mwenyini aba akoze eki ate wali agenda agamba eti kugobye muki mu ddiini okujjako ebikolobero bye bigenda akola ki okujja ku ddiini ojja kujja kiringa gwe oli musiiraamu ate ogenze wali we banywera we bali kutemera ennyama y'abandi eri kati bwe kusaamuukira ogambe nti abasiraamu babako abasajja bali babadde abakyamu bwabeera mu kyama balumbyeyo ekikoosi kyotakwasagana nakyo mu mpisa tobasemberera bwe toli munyiwanjalo ate oyagala obeere n'abanywi b'ejjaga era ogenda kukuuzika ng'okoze eki okinywedde bw'obe nga oli musomesa tosobola kubeera mu kiraasi y'abadokita bali bamanyi okukuba mpiso ng'omanyi kyo kati gobeera mu bakyoko bali badokita bakole ki that's why we miss our talent so Mpuuga bw'olabe nti empisa za NUP oba empisa zaffe embi nnyo tezikwatagana na mpisa zo ekyo wandikoze wandyesanyuwe oba si kyekyo lokoka ode ku nnono zikola ki naye bw'ogambe nti ekibiina kibi bino bakoze bwe bati waliyo n'ebintu ebyaze ebimu ninzira neseka wali n'atandika okuleeta bajeti bakozesa bajasente kino ekiri gwe bali kukuvunaana omusango gw'okuuta nawe olukugamba ekigundi naye yabba enkoko biba bikwatagana ogusango n'akasango egwe bakukuuta osomu bakutwala kati ogamba naye ero si wano eyo naye yabba enkoko biba bikwatagana ate nze tebakwate nti nzibye enkoko
naye bakutte okoze eki odi kati gwe bona gwegenda n'omusango gwole kabiri naye kati byokuleeta mala bakozesa bwe bati mala kino nekiri by the way I happen to be at secretariat wali emirimu mingi egikolebwa era singa obutabeera nti bantu kwagala kibiina ki twandibadde ng'emirimu gimu tetugimalako ojjukira juzi twabaedda Kampala ogenda okulaba abasibe baako abalaba baabaleeta motoka enamba abantu abalina familizi zaabwe abaana bakyala balina okusoma balina okuweewa obujjanjabi nabo mukomera balina okukola ki mbeera ezo zonna tezirina weziwunzikira zidirawo ki secretariat bwovaawo tubeera na baganda baafe abafunye ebizibu bagenda mu kampeni zao kini batemerwa bakola ki bakozesa ekibiina kirina okukola ki office ezinga zino zirina okuba nga ziteekebwamu ogundi facility ki zibe nga ziraningi ebyo n'ekibiina kikola ki kati bw'obeere ng'oteseeyo miliyoni yo n'olabe ng'olikukoleranyo ekibiina esuubire nti noba ogitematemu ade omwezi gumu eba tekola ki so kati tuteekemu ekitiibwa bali abali mu kuyinza tukole ki so kati bw'olabe nti bano abakukulira bwe basinga obuyivu then noonyaayo abayivu bonna ogenda okolagane ne baki kyova egamba nti kintu si kyabaprofesa si kyabasomesa biki waliyo kati oli asobola kubeera n'agamba nina master ne PhD kati diploma holder nkolera atya olaba gundi obeera omukulembeze yenna ati NLV nibwabeera tulina omukulembeze yaliko w'eggwanga lino wa P3 yali wa P3 amini waliyo president yavugako eggwanga ne lwakya naye waliyo ebintu bye yakola n'essaawa zino eggwanga likyakola ki likyabeera ne bali abasomi ba university n'ebirala naye bw'obabuuza ligase lyawe tokola ki Museveni oyo teyasoma nnyo yasoma bagamba nti yasomera Dar es Salaam naye okujjako ekidigiri yetambulabe ng'ayambadde nalaba Nambozi yagamba mbu abe aleeta ekifaananyi kye nga bamukiyagamba ebyo byavenda infact yawo asikyagenda kubasirwa NRM okujjako wembeera kutokosye nga mwagala kugambibwa ki so tuzeemu engamu ebyo abantu biki abakulembeze oba yasoma oba teyasoma mweki ekitiibwa kye ekintu kikole kikitambule tulina wano BCU yatandikwa abazayi baffe abatali baki basoma naye fe ate abasomi abakoze eki abagiridde so that is where obuzibu buli kujjiraawo mwami Mpuuga okulaba nti beebizi ali waggulu nnyo maybe kati alina watuusa alinako oba si kyekyo nga bwe tugamba yandibe nga yeewowewa mission okuba nga aleetawo embeera ey'okulowooza nti tulimu obulugo biki abayeekera batandika okutuyingirira njagala kugamba nti nga kati mpowa tulinaako kiwayi mala kino kyagundi oba kino fekyafu tutunuulira sekretariat egambye eki pologulamu kyeryo fegyetukola ki era tatugayaaza kuba kati n'obudde buli tugendako twagala kutandika okukola structures twagala kutandika okutegeka akalulu k'abakyala n'abaLC1 so tulina ebintu bingi byakola ng'ekibiina ebya Mpuuga ye miliyoni 5 ebibeera nga bingi agendere naye nga taziza kye yeetonze amaanyi g'abantu bennyini ge gagenda akusindika alabe wakola ki wawuzika nga tumaliza power maanyi g'abantu wakwekoonaka abantu bennyini bagenda akola ki yabagenda akwekolera kwe era abaana mumuli bubi mungi mumukola era ayo mwennyini yesooti nga watali gwe n'amaanyi g'abantu era gwavuye n'otandika okwepa abamaliki tuliro amaanyi g'abantu ne Katonda tetwesiga mundu tetwesiga sente tuba tutubirina abalina sente n'emundu ba NRM naye ffe bantu baffe betukulembeza okuba nga tukola kitulwanirira okukomyawo Uganda eri buli omu gyasobola okukola ki tweyagalira mu Uganda obugambo bwe busembayo obugambo bwange obusembayo nga chairperson wa national platform Mpuuga Mbale atwala mukisa guno gamba abantu b'omu Mbale nti twamazima nti NUP ono ye y'amaanyi atakkiriza gezaako ofuna ekifulaga kiri ekirala kitali kya NUP ogenda kwerabirako ekyokubiri nti wali akalulu ke batereka k'abakyala ka LC1 ne LC2 tusuubira kandi badde ku mwezi gw'omukaaga era basobola kwongera n'ebirala bwe biti nti wali emirimu egimu egikolebwa NRM ate ne bamala ne bayisaawo abantu abo ne bakola ng'abantu abalondeddwa abantu bonna kuno kulabula nti tewali kintu kyonna ekigenda kukolebwa muwaso bukulembeze nga ye kutulekedde mabega webabeerayo position elective era tujja kugyenyigiramu
ezo batugiwangula obatubba NRM yote wangula kujja ko yeba naye yote wangula tujja kukenyigamu. So akaluka aba LC1 LC2 abali eyo mwina abagala flag za NUP Mbale City office eri open muje village to self wodi tutegere wodi ki oba selu ki etaliko ki kandi etuafu tukole ki tutekeyo era automatically enabera password okubera ki LC1 ebo nada kubiri ebera mala benzya kuli bagenda kuzibira bantu bagenda kusindika bweru tugenda kuyita ngamaliriza abakulembeze ba national platform kibuga kyo Mbale titubeere katobumu focusing bine bibade Masaka nawalala wanisagala kubira era ensubira wali n'abamu abaagade okubenga baleeta bwembeera eyo naye nendabe nti wano tekijja kukola ki tekijja kusooka naye ate kyamukisa gavumenti tebabadde bamusite babadde ba mabali wa site naye nagambye tekijja kukola ki tekijja kusoboka wano. So nawano ekijja wano okubeerawo nti iki twagala ekintu ekize nga kiri mu spectral identity kikwatagana n'ennuzi za NUP oba people power naye gwe bona aleeta bipologulamu byo ebitali mumala biki ng'ogulidde eri nti oyagala kujja obuzaabuze wano abaana kuba oyagala batwala eri bakagulo oba basibe sigenda abiikiriza. So n'abaana baffe ba NUP n'abakulembeze mulina okubeera so mulina okubenga mwerinda ng'obwana bw'omusoto oba mulina okubeera abagezigezi ng'obwana bw'omusoto nti obeera omukulembeze totambula kiro mu bifo ebitakola ki omutakubira amasimu n'ogenda mu kifo kyotakola ki n'ofuluma oba n'ogenda nga tokola ki tomumanyi tomala galyalya omuntu wa bulijjo ebitakola ki bw'obeera mukyala tokwanakwana bw'obeera musajja tokola ki tokwanakwana awo ojja kusigala nga okuma NUP 2026 ekusange ng'okyali mulamu ate tukuba akalulu oyingire mu Uganda ki empya. So mubala gwe nandibadde nga mbawe nti mwewale ebyo ebintu ebitakola ki ebisobola okutuusaako obulamu kuba embeera gye tutambuliramu si nnungi ensi yo yakola ki yayonooneka muwaso kati ngaafulidde nnyonyonyonyo ngabaki ng'abantu ababi nnyonyonyo abayekera abakola ki obola abaleeta ekintu ky'ebisiyaga ne bakuteekako biki ebyo naye ate bw'otunuulira tekisita y'ebisiyaga ojja kwesanga nga abasinga okukipromotinga n'embeera ate bali mu sayidi eri osanga n'abanene bennyini abali sayidi eri be basinga n'okukipromotinga naye ate ne bajja ne yabambaza pulezidenti kuba baagala kusiga ekifaananyi ekitali kirungi. Otherwise baagaza ebirungi omwaka guno n'okukolera awamu okulaba ekibiina kyaffe tukiteeka ku ntikko. Mwebale nnyo mwebalire era ne midiya eno okubanga naye ejja ne batusaako ebintu ebifaanana bwe biti gye muli. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale tweyanzege oye mukulu Nabende Fazali nga ye chairman owa National Unity Platform wanene mu site ey'Embale. Tweyanzege obudde n'ebigambo byosobola okubanga otuwadde. Tujja kuddingana olundi nga Mukama Katonda ayagadde. Nze John K Uganda ku John K Media. Tubeebaza mwena abagenda maaso okubanga mutulaba nga musharing nga mukomentinga kyemukola kye kisinga paka nga Mungu ayagadde musibe bulungi. Mweraba.